Ampuliriza nkulamusiza kunyo yanajo senzero kuliriza mandu sochina na mwenda akatonyesa biri CBS FM radio ya Ssaabasajja Kabaka y'abavubuka ab'omulembe omutebi. Nze Kalule Lameka akulamusako ku dakika zine 10 zokka zimazokera ku ssaawa emu eyakawungeziko olunaku olwaleero nga bwe kiri nti era okuva ku balaza okutukola okutaano programu kkiriza Obaganda bubukono budde bwe buti egoba ku mpewo za radio eno. Bingi tubiteekateeka n'obitegeera bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waliyo. Ssaabasajja Kabaka asiimye ekizimbe kya Ronald Mwona Mutebi w'okubiri ku ssomero lya St. Peter's SS Bombo Kalule kigguddwawo olunaku olwaleero nga emu ku nteekateeka ezikulembeddemu okujaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 7. Tunajjukira nti enteekateeka nnyingi olunaku olw'enkya waliwo ekyoto bibyo tubigenda kubeera ku mbuga ez'amasaza n'amagombolola okwetula Obwakabaka bwonna olunaku olwa Sande gy'emisinde mu Bonabyalo olunaku olwa Sande emisinde mu Bonabyalo n'olwekyo enteekateeka tuzijjumbire buli bantu ba Ssaabasajja Kabaka we bali bagenda kudduka abagenda okujja mu lubiri bajje abagenda okuba ku mbuga ez'amagombolola mubeereeyo abanaabeera ku mbuga ez'amasaza mubeereeyo abanaabeera ku miruka mubeereeyo ffenna tudduka atanafuna mujozi mukwano gufune mu bwangu bw'ekitalo mu matundiro ag'enjawulo Majestic Brands mu maaso g'amasengere ku maduuka ga ku shere ez'enjawulo matabi ga CBS woofiisi za CBS Mityana ne Masaka ku mbuga ez'amasaza mbuga ez'amagombolola ali ku Mityana Road sobola okuyita ku Karu Unisex Saloon nga wakayisa parking ya Shell ebulenga awo Karu Unisex Saloon nazo weziri kits wonna genda ofune kits tusobola okudduka nga ffenna tuli wamu. Bategeeza nti essingo agenda kubeera bulungi bwansi essingo mukadde mayanja ekiryokya owa bulungi bwansi ategeeza nti bagenda kukola bulungi bwansi nga 7 era buli omu webuze ku mwami ow'omuluka n'omutongole ku kyalo ajja kuba kubulira enteekateeka bwegenda okutambula wo nga waliwo agenda okubeera ekabuwambo ow'omuggundu mu ssaza Ssingo. Eddwaliro lijja kuggulwawo ery'Essingo mu nteekateeka y'emu n'ebikujjuko ebirala bingi naye emisinde gya ku Sande buli omu weeteeketeeke. Ebweru w'eggwanga bingi bikoze amawulire ekisinze byonna ye mukulembeze w'eggwanga erya South Korea Yun ono tujjukira nti mu December nnaku z'omwezi nga 3 yalangirira nti ensika agifugire ku mukono ogw'ekyuma ogw'ekinnamagye n'ayiwa n'abajaasi ku nguudo era palamenti bwe yagugumukamu bweti okugezaako kumujja mu ntebe n'agisindikira abatamanya ŋŋamba abasirikale abagalidde emigemerawala nga 14 December naye era palamenti yalwaddaaki n'emuzze balikooti ya ssemateeka esazeewo n'egamba nti omukulu ono okwagala okukyusa enfuga bannansi ba South Korea abafuggire kubumbula obw'ekinnamagye yabuuka ssemateeka n'amumenya n'ekirala bye yakola birinyirira eddembe ly'obuntu nabwe kityo kwe kumugjamu obwesige. Ekitegeeza nti ekyo ekikoleddwa kitadde eggwanga lya South Korea mu mbeera nti balina okufuna pulezidenti omujja mu bbanga eritasukka myezi 2 z'ennaku 6 era ekitegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga mu nsi ya South Korea balina okuba nga balonda pulezidenti agenda okuddira Yun mu bigere n'ebirala bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga ne bweru waalyo. Nina Dr. Kiza Gordon okuva mu Quality Chemicals QC tutunuulira nsonga za bulunzi n'obuweereza mu ngeri y'enjawulo. Dr. Gordon tulamuseko. Weewala omutesitesi abawuliza ba Kyabasa 89.2 balamusaako mwenna era mbaleetera greetings okuva mu Quality Chemicals Limited nti mukulike Idi abasiraamu era n'abamadiini amalala Pasika na yesembe tubaagaliza Pasika ennungi era Quality Chemicals eri wamu nammwe. Okay. Naddala nnyo abalunzi baffe era abasoose okuwulira ekigambo Quality Chemicals njagala bategeeza nti Quality Chemicals ye kampani yokka mu ggwanga ereeta eddagala eriva ebweru. Quality Chemicals esangibwa Katwe. Okay. Atamanyi Katwe Katwe eri ku Entebbe Road. Old Entebbe Road waliwo ekkubo kati epya ate nekkadde lino Katwe owaffe ngova mu kibuga wakati Quality Chemicals tuli mu business ya bulunzi
naye ate tukola n'ebintu ebirala ng'eddagala ly'abantu tulinayo eddagala ery'ebirime n'eddagala erya public health osanga ensiri ebiyenje emmese n'ebintu ebirala. Quality Chemicals leero tuzze okwogera ku by'obulunzi era tubatuusako eddagala lyaffe eriva ebweru. Eddagala ly'obulunzi tetulikolera mu Uganda. Tuli importinga mu mawanga nga India, Holland ne Germany. Era eyo tulinayo companies ezeesigika, company nga Veco etwako eddagala eri India. Tulinawo company gye bayita Kepro eri mu kibuga oba eri mu ggwanga erya Holland. Then tulinayo ne Bremer eyeva Germany. Eddagala lyaffe liri mu pharmacies zonna ne drug shops zonna mu ggwanga era tulinawo ne pharmacy ekatwe. Omulunzi yenna singa oba tefunye obuweereza mu drug shops ezo ezikuliraanye osobola okujja ku pharmacy yaffe ekatwe abakugu we bali abasobola okulungamya n'eddagala ly'olina okutwala. Nyongera okulisaayo abalunzi baffe mu semina gye twalina ku Saturday. Bakulisaayo era abantu bajja bangi ne basoma ku ntabula y'emmere esingayo obulungi ate ng'ekekkereza. Naye ng'emisomo egyo tetwakomyeko ogwo, emisomo gibeerayo buli Saturday esembayo mu mwezi. Era njagala bakunga mwenna nti naguno omwezi Saturday esembayo gye tuli era tugenda kwogera ku by'obulunzi. Era neno talk show nti tubeerawo buli Friday esooka n'esembayo mu mwezi. Kati Friday eno yesoose mu Gwokuna era tujja kubeerawo ne Friday esembayo mu guno omwezi. So nkubiriza abalunzi mwenna n'ababadde tebannakitegeera mutegeezeeko abantu abalala mujje tuyige tusobole okulabirira faamu zaffe obulungi. Ampuliriza Emmandu Sukuli dakiika ziri 17 tuli ku bulunzi bwa nkoko we tukyali wawane bera tujja kubikwatako mu budde bwabyo. Mu bulunzi bw'enkoko bwe njogera ekigambo brooder kigwayo kitya n'okukimenyaamenya butuufu bwakyo? Ekigambo brooder kiba kiweddeyo era brooder ye brooder abantu abasinga mubuuza kati faamu akugamba ndi mu brooder naye leero nsazeewo mbabuulire ekigambo brooder nga bwe kitegeeza. Tulinawo ebigambo bibiri, brooder ne brooding, bigambo bya njawulo. Brooder kyekifo ekiteeketeeke kyogenda okuteekamu obukoko mu bbanga eggere. Kaakati enkoko waliwo enkoko zino ezaffe ennansi zo brooder yaazo nti zo zeekolera brooder yaazo ne zibika obwana bwazo ne bufuna ne bwalula no si kwalula ne bukuza ebuyambako kuba ebbugumu ne butwalako samoya ne buli emmere ne bunoonyeza amazzi era bwefuna amazzi wegali ogenda okulaba ng'ebuyise. Naye kati mu nkoko zaffe enzungu tezitera kukola ekintu ekyo. So kati tuzitegekera ekifo ekyo kye tuyita brooder. Ne tuziwa temperatures ze zandifunye ku maama waazo n'oziwa ekifo ekyo n'okiteekateeka bulungi n'okiteekamu emmere n'okiteekamu amazzi enkoko ne zikuliramu. Kati ekifo ekyo kye tuyita brooder. Kati tulina ekigambo brooding. Brooding obukoko obwo bwoleese kati olina okubuwa embeera gye bulina okukuliramu kye bayita brooding. Tubroodingira mu brooder. Tosobola kubroodinga nga tolina brooder. So kati embeera obukoko obuwa embeera ennungi, ebbugumu lisaanidde, amazzi agamala, emmere emala, environment esobola okukuza obukoko obwo. Kati eyo practice gye tuyita brooding. Naye nga yo brooder entuufu erina kulabika etya? Kakati obuzibu ba farmers bwe bakola okulunda lujegere, bw'okola mistake awasooka obyonoonye kyaku affectinga wo makati awo no mu kutunda. Bw'oba olina enkoko ez'amagi kijja ku affectinga, bw'oba olina enkoko ez'ennyama
era ojja kukiraba naye nga brooder entuufu abalunzi bagendamu ekintu ky'okugamba nti brooder terina okuba nnene enkoko olina okuzisqueezinga zisobole okuteekako omubiri mangu biki ate n'abamu babagezaako okukekereza amanda naye nga brooder entuufu yeeyo erina space emala space eyo twetaaga space mu brooder nti tufunawo okuteeka drinker tufunawo okuteeka feeder tufune obukoko we butambulira ne bukoleramu exercise ate tufune nawo okuteeka heat source abamu bakozesa ensuwa abalala bakozesa sigiri abalala bakozesa electric bulbs naye nga eyo brooder erina okubeera ng'erina space emala omanya otya nti brooder yeemala tulina specifications zetuwa abalunzi nti bw'oba oli omulunzi wa broiler waakiri buli 1 meter squared 1 meter squared wagiteeka mu feet ebanga 3 by 3 43 ku 3 waakiri wagendemu obukoko 4 mu futi 3 ku 3 mu futi 3 ku 3 obuto naye jjukira buli lunaku akoko kakula kati naawe olina okuba olina okiteeka mu mayini nti buli wakakoma okukula okuma okuteekawo space endala naye oli bw'omugamba nti no kati eno ye brooder ayagala bubroodingira omwo abulabirire paka we buvaamu brooder olina okuba nga oyongezaako ku space okusinziira enkoko nga bwe zikola ki nga bwe zikula brooder yaffe ennungi tetukirizaamu corners nga mulimu obukoona obwo bukoona brooder tumanyi okugi waliwo kati brooder ng'oli yazimba brooder kati ate waliwo ababroodingira mu nnyumba y'enkoko we zigenda okukulira naye akwatawo space n'agidemarcatinga n'agitereeza bulungi kati space eyo in most cases ebeera mu nsonda kati ensonda ezo tuzijjamu tumanyi okuteekamu plywood ne tugikola round ezo corners ne zivaamu ekitugisaamu corners ezo nti obukoko in case of anything waliwo ekizikanze oba omuliro guyitiridde oba empewo eyitiridde bwetuumaawo mu koona kuba buba bunonye ebbugumu kati bwe wetuuma mu koona eyo obukoko bufa so tuba twewala obukoko obwo okufiira ki okuba ply ne weetoolooza wali mu circular form nga iri mu circular form brooder yaffe tulina okuba nga tugitegese bulungi ngeri disinfected oba nga tugifuuyira ne tutta obuwuka obusobola okulwaza enkoko zaffe ekitu disinfectants nyingi ku katale sigenda zimenyamenya naye nga nyingi naye ate to disinfectinga nga obukoko buli mu kkubo nga buba buleeta disinfectinga at least 1 week back brooder tugitereeze bulungi to restricting oba tuziize enkoko endala ez'ebweru n'obunyonyi okukola ki okuyingira kuba busobola okutuleetera ki obulwadde kakati eno point gyengenda okwogera nsaba bawuliriza bonna bagiteekeko amaanyi brooder tumanyi okugisabika yonna kuba buno obukoko buba tebwetaaga mpewo nga bw'ozaala omwana n'omubikka si nti naba teyeetaaga air aba agyetaaga naye ng'eri minimum nga ereme kumuyitamu era bw'otuuka ekiseera bagamba n'omwana mubikkuleko afune kuki afune ku kawewo n'obukoko bwe butyo tebwetaaga mpewo eri ennyingi naye ate si nti no tebwetaagirako ddala ki empewo kati bwe tuba tutegeka brooder yaffe tulina okulekamu samu aeration bu space obutonotono si nnene nnyo bu space obwo obutonotono such that enkoko zisobole okufuna oxygen ate carbon dioxide akole ki afulume so brooder terina okubeera toyina kugibikka yonna nga naye kati bali aba ayagala savinga amanda ebbugumu liremu okufuluma n'agibikira ddala yonna naye nga baatugambanga nti bw'osula n'essigiri mu ruumu osobola okukola ki osobola okuziira n'ofa n'enkoko bwe zityo era kyekiviiriddeko obukoko obusinga okufiira mu brooder nti olusi tuteekamu omuliro ate nga tebulina aeration yonna obukoko ne bukola ki ne bufa tulina kye tuyita brooder papers ezo zituyambako nsaba okwatemu awo katono tugenda kuddira ku brooder papers
tugenda okutandikira. Ampulizo li command so quality chemicals betuli nabo tutunulide bulonzi bwa nkoko tutandikidde ku brooder teeka yayo ndabika yayo buli kimu obulonzi bw'enkoko twagala kubunyweza gwa bulimu obutereze atabutereza gwe bitambulira obulungi oba okutte ekitabo nga gwogenda weemakinga otekawo katiki nti wonna kikola bulungi kino kiri bulungi kino kiri bulungi ekyetaaga okutereza ng'otereza ate naawe ayagala okubukola ate gwe wuliriza nnyo weteeketeeka ogende mu kintu ky'otegedde. Ampuliriza oli ku mandu dakiika 2:40 zokka zimaze okuta ku ssaawa M eyakawungezi ku lunaku olwaleero tulina ba quality chemicals nenjagala kujjukiza Tamido ly'eddagala ery'omulembe mu kulwanyisa enkuyege ne zisaanawo anti buli ekona kuginaayo eba emaze okuloza ku Tamido naye egabana kaddoozi era bw'etyo erugenderamu terama bw'okozesa Tamido enkuyege zonna zifiirawo. Ng'osima omusingi otegeka faamu osimba miti n'ebirala ng'ebyo okozesa Tamido akwata kisooka mu ddagala eryesigika mu kugoba n'okutangira enkuyege. Tamido omutadde amalawo emyaka egiwera tamalawo nnaku tamalawo myezi naye amalawo myaka si buli sizoni nti onooba omuteekawo goba enkuyege ng'okozesa Tamido asangibwa mu Quality Chemicals ku Quality Chemicals House wali ekatwe ne mu hardware zonna ezeesigika mu ggwanga bw'omukozesa omanya ekyobeera okimaliriza. Njagala kujjukiza Forest Resort Reza kifo kiwumulirwamu gendayo owummule obulamu obuwummuze ogende owummule ne famire oba kale owummuleko n'omukyala ne bw'oba togenze na mukyala genda kale gwe owummuleko nga gwe obulamu busobole okurefreshinga budde bujja bafumba ebyokulya ebya wano n'ebweru w'eggwanga wano ne biri continental balina ebisulo birungi nnyo embeera y'obudde eri wali nungi balina ekibira genda n'otambula okabamu temumanyi na biri mu kibira genda yolambule ku miti olire empeewo ebwekufuwako obeereko mu nature obulamu budde bujja balinamu ne cottages ziri omwo munda mu kibira n'ogenda n'osula eyo balina swimming pool weeri kifo kigazi bulungi osobola okutegekerawo omukolo ogw'engeri yonna children's park weeri oyagedde kugenda n'abaana bawummuleko gambye buli kimu kirungi ku Forest Resort Reza so ng'ate era mukwano bwe oyagedde kukola conference oba mukolo gwa ngeri ki byonna biggweeraawo. Forest Resort Reza basange wali ku luguudo lw'Entebbe erweza nga tunatuuka ku mafuta aga Mogas ng'odde Kajjansi bakubire ku ssimu eri noti 7 8 521 oba noti 778 333 486 kwatagana nabo obulamu ogenda kulaba nga bwanguwa ebintu nga bitambula ne ku mutimbagano osobola okuyitako n'okola booking mu abava ebweru odda Uganda kuwummula omutimbagano guli www.forestscaperesort.com booking kati obulamu olabe bwe butambula. Tubadde ku Brooder Papers Dr. Gordon tumuliddemu. Mbadde nkutegeeza abakatwegattako tuli twogera ku brooding era brooding tugikolera mu brooder katugezaako okulaba brood ennungi yandibadde efaanana etya ne tuteekawo points ezibaddeawo waggulu nnyingi nnyo naye nga katuli ku Brooder Papers tugamba nti Brooder Papers zirina okubeeramu mu brooder weewaawo waliwo abantu abaleeta obukoko ne babutandikisa ku lita oba gye tumanyi ng'obukuta naye obuzibu bwe batera okusanga nti obukoko obwo olw'okuba buba tebunaba kumanyira mmere buba tebumanyi mmere obukoko obwo bumanyi okulya obukuta obwo kati obukuta obwo okusinziira ku kyenda ky'enkoko kiba tekinaba kukula akakoko kaba kakyali kato digestion tesobola kukola ki kutekinga place oba okubeerawo oba akakuta ako ekyenda tekisobola kukamenyaamenya so akakuta ako kablockinga ki kablockinga passage ey'emmere ne wesanga nga tekakyasobola kulya eventually akakoko ako ne kafa. So Brooder Papers ezo zituyambako okubikka to cover okubikka obukuta so that obukoko busobola okutandikira ku mmere bumanye emmere bumanyire emmere era ekyo kisobola okutwala ennaku 2 ku 3 n'ekirala nti obukoko skin yaabwo amagulu gaabwo gabeera so soft oba gabeera magonvu kati obwo obukuta sometimes bubeeramu ne sharp objects kati obukoko obwo bugezaako okutakula wansi awo nga sharp objects ezo
zibukosa ebigere bintu bisongovu ya ne bufuna kye tuyita bamboo foot oba bacteria ebuyingira mu bigere ebigere ne bitandika okuzimba ne bivunda yensonga kulwaki tuteekamu ki Brooder peppers ezo ekirala Brooder olina okutegeka Brooder bulungi ng'eyina light kuba kati obukoko obwo tubuliisa kiro na misana olina okubeera ne lighting ng'emala light kuba obukoko obwo bwetaaga okulaba emmere bwetaaga okulaba amazzi era nkubiriza abalunzi okubeerako ne backup singa amasannyalaze gaba gagenze ng'olina ekintu ky'osobola okuteerako ki obukoko obwo ne busobola okulaba emmere ne busobola okulaba amazzi naye singa gw'oteekamu enkoko nga temuli light enkoko zigenda kufaako ng'omwana omuto bw'atasobola okumala essaawa 10-12 nga tanaba kukola ki kuyonka n'obukoko tebusobola okugenda mu nzikizo okuva ssaawa emu paka enkeera nga tebunalya obukoko tubuliisa emisana n'ekiro nga bukyali buto Brooder yo yina okubeeramu ne heat source ensibuko y'ebbugumu kuba kati obukoko obwo nga bwolaba nti maama waabwe asooka bambaatira n'abuwa ebbugumu kati obwo obukoko tebulina maama waabwe gwe kati maama waabwe Brooder eyo yeyina okubuwa ki ebbugumu naye ate ebbugumu abasinga lw'omugamba ateekemu ebbugumu ate ateekamu eriyitiridde tulina temperature zetugoberera obukoko obwo buli bweyongera okukula n'ebbugumu tulikendeeza era tukubiriza abalunzi okubeera ne Brooder thermometers ezipima ki ebbugumu naye nga bw'oba tolina Brooder thermometers you can still see the behavior of chicks obukoko bweyisiza butya bw'olaba nga obukoko tewali kasemberera heat source yo buli kakoko kajeewala omanya nti ebbugumu lingi nnyo sigiri eri wano bwetuumye eri bugidduka ate ebbugumu bweriyitirira ogenda kulaba n'obukoko we call it panting nti bwasama nga busika empewo ebiwawaatiro bulina engeri gye bukolamu ebiwawaatiro ne bugaziya ebiwawaatiro ebyo okufuna ku mpewo awo omanya nti ebbugumu liyitiridde ate bw'olaba obukoko nga bwetuumye kusigira omanya nti omuliro gubuzeemu naye bw'olaba obukoko nga bwonna buli even distributed mu Brooder buli wamu waliwo akakoko manya nti ebbugumu lyeryo lyolina okukola ki lyolina okumaintaininga of course ekyo kiri automatic nti Brooder ennungi erina osobola okuteeka drinkers ne feeders ensonga nyingi nnyo points nyingi nnyo zensobola okwogera ku Brooder kuba kati Brooder erina okukkiriza obunyonyi okuyingira erina okubeera ne disinfect foot bath w'olinnya ng'ogenda okutta obuwuka okwetangira obulwadde bw'ojja eyo ebweru so bingi nnyo bye tusobola okwogera ku Brooder era nnyongera okubajjukiza nti abasawo quality chemicals babeerawo singa oba olina ky'otategedde osobola tutuukirira Monday to Saturday tubeerawo ne tweyongera okukulungamya tupulaningira farms gw'oyagala otandika ne tukola site visit ne tukubuulira ennyumba y'enkoko w'erina okutunula ne tukubuuza enamba y'enkoko gy'oyagala otandika nayo ne tukuwa measurements entuufu z'olina okukozesa okuzimba ki ennyumba y'enkoko ebyo tubikola okuyambako abalunzi obutakola mistakes nyingi oluusi otuuka ku faamu y'omuntu nga bambe faamu nnene ennungi naye nga ennyumba yagitunuza bwetalina okukola ki okutunula oluusi yagiwa aeration etamala so kati gwatandika twekwate tusobola okukola ki tusobola okuyamba era abasinga bagamba nti bateera kuwulira ennamba gye mbasomere ey'essimu era leero mbadde nsaba nje basomere bulungi mugiwulirize leero ngenda bawaayo enamba 2 kuba kati Airtel simanyi oba yazzeeko njerese ku charging naye nga essaawa yonna ejja kuddako era Airtel eri 0706 46 34 Airtel mpola 0706 46 34 kati twabawaddeyo ne MTN mwaba MTN badde mugamba ate tusomera Airtel yokka MTN eri 0789
oba 0789 37 87 59. Jide mu mpola mpola. 0789 0789 37 37 87 59. Eze namba ezo osobola okuyitirako n'obookinga farm visit, osobola omukubirako n'ogamba nze nandyagadde omusawo ankyalireko ndi eno n'okwebuuza eddagala singa oba ofunye eddagala oyagala kufuna ku dosage byonna. Osobola okuyitira ku namba ezo omusawo n'akuyamba. Ogambye Airtel eriki? Airtel eri 0706 070 463 bina nkaaga musatu 495 bina kyenda mu ttaano. MTN nebeera 0789 079 37 nsanvu mu ssatu 37 asatu mu musanvu 079 asatu mu musanvu 87 kinaana mu musanvu 59 ataano mu mwenda. Mbadde nina ebibuuzo bye nategese era ekira kye mbadde njagala okukubuuza nti nga sinnaba kuleeta bukoko manyi nga bwe tubeera tufuna eddagala ne bakugamba nti omusawo twala eddagala lino sooka omala okulisunda bw'omala lyetabule awo olyokoonywe naye ndaba nga abakimenyemenye nadde njagala okubuuza nti nga enkoko maze okuzifuna zijja naye nga tezinatuuka mu buruuda nkola ki naye ondaba nga bavuddewo. Kati enkoko gwagenda okufuna enkoko of course buruuda erina okuba nga ntegeke. Ekyokubiri olina okupulaninga bulungi enkoko ezo zeetaaga okulya. Gwe bw'oba wa broiler olina okwebuuza nti enkoko ngenda zirundira bbanga ki nti weeks 5 we normally do rough estimates ku mmere nti at least broiler ku weeks 5 eba eridde kilo 3 buli enkoko. Kaakati esente ezo ziyina ejo empita planning feeders oyina ezimala ku nkoko zegenda ofuna ebinywero feeders ebyokuliramu drinkers zo zimala ebinywero planning okuleeta enkoko 10 nayo ina drinkers 2 zinaamala. Ekyo tuyita planning. Olina okusooka okuplaninga enkoko zogenda okukola ki. Of course brooder erina okubeera disinfected bulungi nga bwe mbagambye nti olina okubeera ne drinkers ezimala ne feeders. Kati tubagamba nti ng'enkoko tezinatuuka ku farm ate tokuma mbagambye nti brooder erina okubeeramu ne heat source. Tokuma brooder okuteekamu heat source ng'obukoko bwakatuuka. Bwe bakugamba actually they normally recommend 2 days before ng'ogikumye. Ku lwaki ojja kwesanga kati tubuli mu budde bwa nkuba. Brooder ejja twala obudde okubuguma. Kati singa oba ogi preheatings oba otaddemu ebbugumu nga leero nga tebonnajja ng'enkoko genda zifuna Sunday n'oteekamu leero kati ebisenge byonna ebibadde binywedde amazzi flowa bikala. Kati n'oddamu n'oheating enkya kati ate brooder nekola ki nefuna ebbugumu. Kati ku Sunday n'oleeta obukoko bwo nga brooder yonna eri set bulungi. So tukugamba preheat the brooder. Tokuma sigiringi obukoko bwakakola ki bwakatuuka naye oluusi osanga farmer lwagenda okunona amanda kuba bamugambye obukoko butuuse busega. So tukugamba preheat the brooder. Avoid corners nga kyetwayogeddeko. Corners zonna ziteekemu ki bala obukoko bwo w'obujje bala obukoko bwo okwewala okugoba abakozi okubagobera bwereere. Obubalire gy'obujja w'oba olina okububalira. Lwaki tububalirayo eyo nti bw'oba bookings enkoko zo1,000 kakasa nti enkoko zo1,000 ziwera. Ate enkoko 1,000 sitegeeza nti otwaliremu obulema obutalina maaso obulina amagulu 4 obukyamya emimwa. We call those rejects zireke eyo. Claim for those rejects balakamu ku kamu bw'oggyemu bw'otasiimye obutahirinze bulungi enkundi ng'ekyali mbisi buleke eyo kuba bugenda kuleetera issues ku farm. Saba supplier wo akureplacingira obukoko obwo. Bw'aba talina replacements akuwandiike recording so that next booking including obukoko obwo. Aba supplier abasinga bongezaamu bukoko. Bw'oba tonaba ku bookinga
soko babuuze funa information eyo nkoko zijja ddi zituuka ssaawa meka mwongeramu yebu meka muyinayo offer yonna okiraba kuba some companies osanga ziyina offer nebakugamba tuyinayo Easter offer bwogula obukoko 10 tukongerayo 5 ba 10 ask for those offers olabe oba gye ziri then basabe vaccination program abasinga batera okuzirekayo n'atandika okukubira musawo omulundi ogusooka ng'emaki naye ng'enkoko katugeze ng'ezabiyinzika zina different vaccination program neza yugachiki you get so katugwatandika okumbuuza tewali permanent vaccination program oli breeder yaji breeder bebana abakuwa abayina parent stocker ne bafunamu amagi ne muvaamu obukoko obwo kati breed oyo yayina ku designinga vaccination program oba kyoyina okugobera ng'ogenda okugema enkoko ezo abamu ojja kwesanga batandikisanga letsenga gombolo omulala ng'atandikisa Newcastle IB okusinziira nga bwazaalabirira ki parent stocker ye so saba programs ezo zibeerayo naye abalunzi abasinga batera okukola ki batera ozirekayo tukugamba bw'oba ofunye obukoko ate genda straight ewaka tuyita mu mikwano gyo kubabuuzaako okubalaga obukoko nga bw'obufunye tambulirawo gende ewaka tuyina breeds ez'enkoko ez'enjawulo ate buli breed eyina endya yaayo production ekyuka ojja kwesanga oli afunye nga Isa Brown mu layers bajja kugamba nti ku wiiki 21 ejja kuba eri ku 94 naye ate olusi walundako nga Bovanes nga ku wiiki 22 yo yakuwa 99 kati otandika okukuba amasimu ate zino nkokombi no ye breed gye wakola ki gye walunda waliwo breeds ezirya ennyo waliwo ezirya kitono kati olina okusaba pepa waakoyo bamukuwe osobola okubitegeera naye nga abasinga tubuuza abalunzi banaffe mpozi wagema kiruli mpozi okitegeera so ebintu ebyo tulina okubikola ate bw'oba obukoko obutuusize ewaka ntera okubagamba temubutandikisa mmere kabutandikire kukola ki ku mazzi tutandikire ku mazzi okumala essaawa at least nga 2 tutegeka ekyenda kibeere mu position obulungi okugaaya ki ate emmere abamu ne baga nti gy'obusanzeeyo nga bukyalina mu bubokisi bwabo gwebusuuliremu ku mmere bujje nga bulya mpaka waka ekyo kikyamu nnyo era akakoko tokawa emmere nga bukali mu kkubo bujja kufaako butwale busooke butuuke mu buluda bulungi bunywe ku mazzi bukakkane ate amazzi tetutera kubuwa amazzi ameerere kati nga Quality Chemicals tulina eddagala lyetujja mu Kepro eddagala eryo tulijja mu Kepro lirabira bulungi obukoko obuto era bw'oba otuuse abasinga batera buwa glucose naye kati eryo eddagala lyetujja mu Kepro liyinamu buli kimu glucose mwali vitamins mweziri ate mulimu ne antibiotics ebikolo 4 ebisobola okutangira obulwadde bwe wandifunye mu buluda nti wetubujja abalunzi babeerawo bangi bavudde ku different farms buli omu ayina ebizibu bye ku faamu kati mwekunganyizaawo era abasinga we bajja obulwadde kaakati gwafunyewo obukoko tomanya oba obukoko obufunye infection okuva ku gundi ku supply awo oba tulina ze tuyita airborne diseases obadde otambula maybe ekinyonyi nekikugwako baliki nga kirina ssenyiga nekola ki nekibusiiga kaakati eryo eddagala lyetujja mu Kepro liyina ebikola ebyo byonna nti osobola okuliwa obukoko obuto ne busobola okutangira ki obulwadde tulikozesa mu prevention ne treatment ampuliriza katukumpuliriza Emmanuel Sokoli dakiika ziri 9 zokka bwe ziti zetubiza tukona ku ssaawa 2 wezikona 2 Dr. Kizago Dunino nga musiibula naye njagala kujjukiza nti Airtel egamba nti salawo ku ngeri gy'ogenda okukozesa datawo onyumirwe okumala ebbanga weegatte ku Airtel Smart Data Campaign Movement ono kaweefube baga nti ng'ogenda mu maaso n'okulambula okunyumya oba okutambuza oba okulaba ng'olaga okwagala kwo tujja kukulaga engeri y'okuddukanyamu datayo oba datawo okukozesa watali kusuba mu ngeri yonna tuga nti londola datawo mu ngeri gyakozesebwamu kubanga ku ngeri emu obeerawo apps ezibeera zitudde mu ndoomo
ezimutambulirako oba oliawo ne zimulya nga tutegedde nibeera nga okebera tugamba nti Airtel ekuwadde packages ennungi genda mu simu ga star 10 hash olonde okusalawo okukubiri oba option 2 ogule data bundles eza wiiki ez'omwezi kasente katono bakuwe data nga mungi awo nno nyumirwa obulamu gw'ononyumiza. Tabula Properties Limited company etunda mayumba n'ettaka ery'ebyapa ate nga bya bwannannyini tukwanjula estate yaabwe eya Mwera Kachiri Estate Hoima Road okuva ku $16,000 kutuuka ku 2 Nampunge Kachiri Hoima Road $16,000 kutuuka ku 2 Namusera Mabombwe $25,000 kutuuka ku 3 Bukalango Prime Estate mita 10 okuva ku Main Road $3,000 kutuuka ku 3.5 Bombo $15,000 kutuuka ku 17 Gayaza Busukuma kilomita 2 okuva ku Main Road $23,000 kutuuka ku 25 Amasanyalaze n'amazzi webiri ebbeeyi eyo ejja mu nsawo yo ate nga n'ekibanja mpola kkirizibwa ngere nasana ku masitowa osobola okwekwata polutiyo mu bwangu okumanya ebisinga obakubire ku noti 7 noti emu 942 noti 3 oba noti 7 noti emu noti 5 4 ojja kumanya ebisingawo. Tamido nyongera kujugiza nti ddagala lya mulembe nnyo mu kulwanyisa enkuyege nezisaanirawo ddala buli nkuyege erya ku Tamido kati gye naye gikonako eno ng'egigabira ku doozi zigenda zegabanya doozi swi mpaka lwe ziggwawo. Bw'okozesa Tamido enkuyege zonna zifa ate zifiirawo tezimala nti oba lunaku oba bbiri ekoona ku ginnayo eridde yefe erya yefa bwe zityo mpaka lwe ziggwawo. Ng'osimu musingi otegeka famu osimba miti n'ebirala ng'ebyo kozesa Tamido. Tamido akwata kisoka mu ddagala eryesigika mu kugoba n'okutangira enkuyege. Tamido w'omutadde amalawo emyaka mingi si wiiki si mwezi si mwaka naye emyaka mingi goba enkuyege ng'okozesa Tamido. Tamido asangibwa mu Quality Chemicals ku Quality Chemicals House wali ekatwe ne mu hardware zonna ezesigika mu ggwanga. Njogera kujjukiza nti buli lunaku olwa Ssabbaatu olusembeyo mu mwezi abakulu bano babeera n'omusomo ku Quality Chemicals House wali ekatwe so nga ate nga Dr. Gordon yakutegeezezza nti Sabbiiti esooka Friday esooka n'esembeyo mu mwezi babeera wano okwongera okukusomesa kati wano bajja kudda ng'ennaku z'omwezi 25 naye nga tuddayo okumaliriza programu eno njagala kujjukiza ne ba sabuni omulungi ayoza ow'omuti egulidde erinnya ennaku zino ye Jama Whitewashing Bar Soap atukuzanya engoye muweevu mu ngalo alina akawuwa akalungi ate tagwirira mangu. Jama Whitewashing Bar Soap ye sabuni asinga obulungi mu Uganda essanji zino atagula ssente za nsekobuseko bw'ogerageranya sabuni omulala ebbeeyi ye nga bwe bali ku katale. Ate sabuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo Bathing Soap ali mu bikanga Lanzo Bubble Blueberry, Lanzo Vanilla Spobelly, Lanzo Ice Cold Menthol ne Lanzo Antibacterial. Sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa mu maduuka ne supermarket wonna okwetola eggwanga. Omwana mutume Lanzo nga bw'omutuma Jama. Naawe omwana agenda gula ebyo, omuntu omukulu gula ebyo, kekkereza sabuni ono mulungi nnyo ogenda kulaba obulamu nga bwangu. Ayagala okusobola genda mu kikuubo bannaffe abacapa Enterprises Haji Jali ensonga zonna yasetinze bulungi wali mu bungi otwalira abantu omutindo. Dr. tusigaze eddakiika tezikyawera bulungi na 5 naye neebuuzaamu nti mu Buruda eno enkoko zimalayo banga ki mu Buruda? Mu Buruda kisinziira ku budde weather embeera y'obudde naye nga aba broilers tutera okukola ennaku 14 then abaleeya tutera okukola wakati wa weeks 6 n'8 okusinziira ku budde ku mbeera y'obudde. Abaleeya tutera okukola weeks 6 ku 8 omwezi gumu n'ekitundu nti awo enkoko ziba zimaze bulungi okumera ki ebyoya nga zisobola okwewa ebbugumu enkoko tezikyetaaga ki bbugumu ezo zezibiika then broiler tutera okukola weeks 2 z'ennaku 14 naye ng'obudde bwe buba obulungi n'ennaku 12 okola ki ozijjamu. So kisinzira n'endiisa y'enkoko nti waliwo emmere ejja zikuza mangu n'ebyoya bigendeko mangu ate gove mu Buruda mangu. Nsobi ki ezitera okukolerwa mu Buruda eyo? Ensobi nzikiriza nzilisting speed nga bwe n'abawadde essimu zaffe abatazitegedde basobola okutukubirako ne bakola ki tugenda kuzibaddiramu nga nkusibula. Ensobi esooka nti oli singa oba obisse Buruda yonna etafuna eya eyo nsobi y'amaanyi. Abasinga
bagambye nti brood ennungi erina okubeera ne foot bath oba w'okulinnya ng'ogenda okuyingiramu naye ensobe esingayo obunene nti abamu batera okuzibuuka batera okubuuka w'olina okulinnya olw'okuba ayingiddemu n'engatto tayagala engatto yegendeko amazzi n'abuuka ki foot bath eyo abamu bagamba ekyakkoona tekirina buzibu n'azirekamu eyo nsobi y'amaanyi okuteekamu emmere okusookamu emmere eyo nsobi y'amaanyi n'abagambyeko awo waggulu nti tulina okusookamu ki amazzi okuteekamu omuliro oguyitiridde eyo nsobi y'amaanyi ate n'okuteekamu omutono mu ngeri y'okukekereza amanda nayo nsobi yaki y'amaanyi waliwo okuzipimira emmere obukoko obwo obuto ebiseera ebisinga wadde ntukugamba olina okuba omanya nti bwemba ninamu obukoko 1,000 nga bwanaku 2 wakiri bulina okulya kilo 11 naye teekamu 15 wakiri olabe nti wasigaddemu nga 4 naye tetubupimira mmere kyetuyita underfeeding tuba underfeeding nti okekereza emmere koleki tulina ekipimo ky'emmere bw'oba letsenga broiler nti buli broiler up to 14 days erina okulya nga half kilo olina okulaba oli mu range eyo oba ziridde kilo oba eridde nga 200 grams oba okoze eki oba ogimye emmere ate togiwa mmere ekoze eki eyitiridde n'ojjuza feeders endala n'etandika okuyiika awo oba okola ki oba okola roosi waliwo oli nga ye talinaawo alabirira enkoko ezo olumala okuteekamu amazzi n'emmere n'omuliro agamba ekyange kiwedde n'akola ki n'alumba site ekyo kikyamu nnyo kuba kati nga bw'ocheckinga omwana every after like 30 minutes n'obukoko bwe butyo oluusi osanga obukoko wateekamu buruda peppers ezo akakoko akamu akagere kakwatiddeyo eri olina okubeera ng'okola ki ng'obuchekingako oluusi amanda mulimu agaleeta omukka nga waliwo eryanda eritandise okuleeta omukka mu buruda omukka gwonna ne gujjulawa naye singa obeerawo nti eryanda eryo osobola okulijjamu n'okola ki obukoko n'obutaasa oyinza okusanga nti wateekamu lights naye emu ekubye ng'obukoko tebukyalaba inadequate light eyo ensobi y'amaanyi waliwo bali ababumma space ezo zonna nsobi ensobi nnyingi nnyo naye mbamenyamenyeddemu ezisinga ki obunene naye nga ensobi nnyingi nnyo era ggwe ayandyagadde okufuna ebisingako ku bye twogedde wano ku mpewo era mbagamba nti osobola otukubira ku namba zaffe eya Airtel eri 0706 0706 46 46 34 34 95 95 eya MTN eri 0789 0789 37 37 87 87 59 59 nyongera okutegeeza abalunzi baffe nti eddagala lyonna twalireese n'abagambye ku Veco nti Veco eddagala lyetujja India Veco ye company etusupplying eddagala eriva India omwo muli eddagala ery'ebifuba erya ssenyiga ery'ebiddukano erya coccidiosis lyonna twakoze eki twalireese Kepro naye yatusupplying eddagala eriyitirivu era tugamba abalunzi temufiirwa obukoko mu buruda Kepro waali ate Kepro akuyambako ne mu biseera ebyenjawulo enkoko zisaza amagi osobola okuleeta ki osobola okujja ne tukuwa eddagala eriva mu Kepro tuyinawo dewormers eziva Germany eziva Holland dewormers zonna zikoze eki weziri era abalunzi baffe tubagamba nti pharmacy yaffe enzigule wojjirawo n'okola ki otusangawo kale tuyanze nnyo tuyanzege batulabire abakulu kale tuddingana 25 lwe lujja okuba olwokutaano Lusemba mu mwezi guno nja kuba nkulinze kale ampuliriza oli ku Manduso tova ku Kyabasa kampo mulemu katono ate tukomewo n'essawa ey'okubiri Dr. Kiza Gordon kuva mu Quality Chemicals ensonga bwati bwazirambuludde katono nnyo nange kanjiremu bwenti nkomewo twogere ampuliriza tuli mu moodu y'amazaalibwa ga Mpalabwa ennaku zomwe zigenda kubeera 13 Ssaabasajja Kabaka agenda kuweza emyaka 7 era okusaba kutegekeddwa ku Lutikko e Rubaga kujja kutandika ku ssaawa 9 ez'olweggulo ng'ennaku zomwe 13 omwezi guno gwennyini ye Sande eya Sabbiiti ejja bw'ova ku Sande n'emisinde naye Sande eri naye nkujjukiza nti tugenda mu misinde olunaku esigadde lumu lwankya buli omu kakasa nti olina kityo olina omujozi gwo nga tugenda kuddukira wamu
ojja kuba no weeriddemu olukwe bw'otadduka emisinde gino nga baffe aweze emyaka 7. Tukwatire wamu mulamwa gwa kutereza bya bulamu. Kakasa nti weekebezza omanye bw'oyimiridde ekyo kyewe ng'ekirabo nga tujeguza amazaalibwa g'empalabwa. Funa kiti yo mu bwangu mu kifo kyonna ekikuli okumpi we ziri. Ali mu Mengo wano, jangu ku Majestic Brands mu Bulange Mengo. Jangu mu maaso g'amasengere, genda ku matundu g'amafuta ga Shell gonna we gali mu bitundu ebimu. Kiti zino we ziri, genda ku mbuga ez'amasaza, genda ku mbuga ez'amagombolola, n'abantu ab'enjawulo bazirina, genda bazikuguze. Ali ku Mityana Road kuga nti genda ku Karu Unisex Saloon nga wakayisa parking ya Shell ebulenga awo nawo zifune n'ebitundu ebirala. Funa kiti yo nga bukyali fenna ku Sande tukeera mu kudduka. Nenjagala kujjukiza nti omulimi leka kwegumya ku byokungula nga tebimala, nene weegumya ate ng'osobola okubyongerako bwewekwata Weedmaster okuva mu Bukola Chemical Industries Limited. Tewali ddagala likaza muddo kwenkana Weedmaster. Bw'okozesa Weedmaster toziiza buziiza muddo wabula okugobera ddala ne gutaddamu kukusumbuwa mu nnimiro. Weedmaster akuyamba okulongoosa ennimiro yo mu bwangu ddala n'osiga mu budde ate ebimera byo ne bimera n'amaanyi, amakungula ne gaba masukkulumu okusinga kwago gobadde ofuna. Ate omuddo ogw'emputtu ng'ennanda, kayukiyuki, emidde emirala, kalandalugo, Commander 24D yagisobola. Nanda buyukiyuki naddala nanda buyukiyuki kwata obwo nanda buyukiyuki Commander 24D awamalako. Ne tugamba nti bw'oba okozesa Weedmaster oba Commander 24D gatta mu Golden Drop, ono nagala kutangira enkuba okunazaako eddagala lyo ly'ofuuyidde ku muddo ogwo lisobole okuyingira ddala mu bikoola munda, awo n'ogulabe bwe gukala. Okusukkuluma mu bulimi kutandika na kukozesa bisinga bulungi. Weekwate Weedmaster okuva mu Bukola Chemical Industries Limited abeesigika mu by'obulimi. Awo nno eppeesa ly'ennyize lya bya bulimi era nkoma omusawo n'eyokubiri tugenda kutunuulira nsonga za bya bulimi. Tuyinza kunyweza tutya omusingi mu sizoni eno gye tutandise, abamu musimba abalala mukoola. Awo tuyinza kunyweza tutya omusingi mu kaseera kano okufuna amakungula amalungi. Nkomawo ampuliriza ndi oli ku CBS dakika ziri 10 zimaze okuta ku ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Ndine Andrew Sewanyana okuva mu Letitia. Tulamuseeko abawuliriza baffe aba CBS emmanduso, mwebale nnyo okuba nga obudde mubuwaddeyo nga muli kunywa kacaayi. Abasobodde okafuna, abatalina kafuna, abali mu kutambula, abava ku mirimu, mwenna mwebale okuba nga muteze okutuwuliriza. Letitia yani? Letitia ly'erinnya eryalondebwa okubeera nga litukulembera mu kampuni eyatuumibwa Letitia Products Research. Okay. Ekola biki? Letitia Products Research tukola okunoonyereza ku mbeera zaffe mu nnimiro okulaba nti omulimi waffe abeera atya omusanyufu mu nnimiro, n'ava mu mbeera y'okuba nga yeenakuwaza, nga abeera mu kweraliikirira, ng'alima by'alima ng'alimira ku shuwaddiiru okusinga okuba nga asimba oba alima okutuusa omukolo okukuuma ettaka libeere bbize nga yeeraliikirira ate oba taakungula oba anaakungula. Okay. Emirimu gitambula gite? Tuli mu season? Tuli mu season. Emirimu gyo tegibadde mibi kuba akakuba kasita tukalabako. Eyo ly'essanyu lyaffe. Omulimi yenna waali adduka misinde n'agamba akakuba nakanoonya obwedda, Mukama yeebale kunzijukira. Kati awo ne tubanga okulima ly'essanyu lyaffe bwe lutuwummulamu mu mbeera y'okuba nti ebyokulima ate biwummudde, ennaku ebeetuluma kuba mu nnimiro tuba tetuna kitufunamu. Nga tusimbula tulina omwoleso gwa CBS, omwoleso gugenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 17 okutuuka nga 22 ogw'omukaaga. Emyeleso gisinga ndozo gibaddengamu. Tugibeeramu nnyo emyeleso gyaffe egya pewosa. Era n'ogwo nagwo tugwetegekedde bulungi nnyo, nga tutegekedde balimi bannaffe okujja okwanguyirwa, okwongera okumanya, kuba okuyiga tekuggwaayo. Ate ebiseera ebisinga buli lwofuna akadde gwe kennyini ne weesitula n'ojja mu mwoleso
n'owaayo obudde bwo obuuza ebibuuzo byonna by'owuliranga bikusiiwa bulijjo oluusi nga ne ku ssimu ogamba nti yatta mwajja kuba mungi agenda n'ojja mu mwoleso n'olaba na bingi ebibeerayo n'omanya nti ne kino bulijjo gyekiri ne kino bulijjo gyekiri. So tubakoowoola buli mulimi gyali omwoleso gwa wiiki nnamba kyenkana ennaku 10 nnamba. Omuntu kwezi ennaku toyinza kubulwako lumu lwonyigiriza n'ogamba akaŋŋende mbeeko byenjiga ndabe ne bannaffe bano aba black off mbabuuze ebibuuzo byange bulijjo bali luddawa. Tuli mu season abalimi abamu bamaze okusimba abalala basimba abalala bakoola naye ekibuuzo ekikulu ffenna tulima nga twagala makungula ag'omuzinzi tuyinza kusimba tutya omusingi ogw'amakungula amanywevu nga tuli mu kadde kano ak'okusiga kukoola. Ekisooka kya byonna bangi tukwata enkumbi oli n'akulaba nga okutta enkumbi ogitadde ku bbega n'agamba ogenze kulima era naawe n'omugamba ngenze kulima naye ebiseera ebisinga amakungula ne gatwawula n'olaba nga nze byensimbye ate ebya munnange bivudde mu mbeera ey'enjawulo yaafunyeemu nnyo okusinga nze ate nga n'ettaka twawula luwanyi naye ng'ate ffenna twasimbira kumu naye biganye okufaanagana. So kati olwaliro twagala okumanya lwaki bannaffe abamu ate bo ebyabwe byawukana kuba okulima kuno tova erina okugwira bugwizi kwetaaga okuba nga ofunye amagezi oba obwongo. Okulima si ssente nnyingi naye magezi ki g'okozesa mu nnimiro omwo okusobola okuba nga ofunamu kingi. Ssente ze tufuna okuba nga zituyamba mu nnimiro ziba nga kirungo nga bw'onoofumba enva aba n'ofumba kacyayi n'ogamba kanteekemu kasukaali enva kanteekemu otunnyuzi woome kwe kulima. Kati amagezi ge gasinga obukulu nsimbye byensimbye n'abikungula oba mbeerawo ate nga neeraliikirira embeera eddawo ate eyinza okungoba mu kulima. Tukwate ebibala ebimu ku birime ebisinga okutwalwa tugeze bangi bali mu kasooli kati n'ebijanjaalo ebinyeebwa ne wano okusinga kasooli n'ebijanjaalo nyweza nti amakungula ago gombi. Ekisooka kya byonna tugeze nsimbye ebijanjaalo. Ebijanjaalo bye birime oba kyekirime ekikyasinza okuba n'entondo singa enkuba etonnya nga mpitirivu n'esukka. Ekijanjaalo singa kiba nga kimeze enkuba n'erekera awo ne kasooli era kyekimu mbeera mu bweraliikirivu. Naye ate jjukira essaawa eno sizoni eno gye tulimu ya nkuba ntono era omuntu yenna aluddewo fuba okulaba ng'oyita mu bwangu. Enkuba yo mu mbeera y'obudde ye eriyo ntono nnyo tejja kumala bbanga ddene nnyo. Kati okuba nga tukungula obulungi twetegeka n'omanya nti enkuba wejjidde kuba mulimu ebitundu essaawa eno tannafuna ku nkuba yadde n'akamu. Mulimu ebitundu ebimu nga byakafunayo ebiro 2 byokka ne mubaamu ebitundu nga bakafuna ekiro kimu. Kati buli omu ku mbeera waali tukusaba busabi tegeka gwe atannaba kusiga woofunira ku kire ky'enkuba kyonna ne bwe kiba kimu bwe kiti kasita kigonza ettaka simba bulungi empekezo ezisigo gy'osimba bw'omala okusimbamu ate olindirira amakungula Mukama gaakuwadde. Awo waliwo ali mu kukoola essaawa eno okukoola oyinza okuba wakamala bikoola bw'oti enkuba singa ateyiika nnyingi byengera ebikoola ebimu ne bikoma naawo ne bikona. Kati olina okufuna amagezi agakujja mu mbeera eyo okuba nti ebijanjaalo byo tebigenda kukona kubanga ogenda kufunako eminyololo 2 oba gumu olw'enkuba ennyingi ate nga wasimba osobola okungula obulungi. Enkuba ennyingi ekunkumula kamuli. Ekunkumula akamuli ereeta embeera y'ekirime ate okuyongobera ng'amazzi gakisuseeko obungi. Kati awo wetusabira nti tuba tulina okufuna amagezi agongera otuyamba okuba nga tuyitawo bulungi nga ebimuli ne biba bizze byonna birina okukwata. Ebimuli bwe biba nga bizze byonna birina okubala. Nange ndabe ku ssanyu nti omulimi ekijanjaalo ky'ensimbi ekimu mu ttaka bwe nti nsobodde okukifunako eminyololo egiwera 20, 10, 30, 40
nemmanya nti wensimbye kilo 2 nsobola okufunawo at least kilo ezisukka mu 10 n'okweyongerayo. Okay. Okusinga okubanga nsimbye kilo 2 ate oluusi nenzija mu ttampeko. Oluusi nensimba kilo 2 ate nenfunamu 3. Oluusi nensimba kilo 2 ate oluusi nembiwala katanawo nga siriddeeko yadde n'akamu. Nanyiize neŋŋamba nja kusiga olulala. Kati ne tubeera mu mbeera eyo yekulima kwe tubaddemu. Awo bannaffe abaleetesha products baviirayo ne bongera tuwa ku magezi tukoze tutya okubanga ensigo gye tusiga eyina okuvaayo, eyina okukulanga bweri, ate tuve mu nnaku ey'okweraliikirira ennimiro. Tusobole okukungula obulungi amakungula amalungi. Osimbe kasooli nti ensigo gye nnaguze baŋŋambye ereeta eminwe 2 era ne baŋŋamba mu eka nja kufunamu ensawo 35 oba 3. Okutuukiriza ekyo ng'ofunye amagezi agagenda okukuyamba. Naye obutakituukiriza ojja kugisimba bulungi nnyo ate omaleera ng'amakungula ate geesaze nnyo ne weebuuza tekivudde ku ki. Kumbe gw'otafunye magezi gayina kukutuusa ku ekyo. Okay. Ampuliriza oli Kumanduso. Okulima kw'ennaku zino kwafuuka kwa kugimusa buli kiseera. Naye ate nno bangi batya nti ebigimusa bitta ettaka. Ekituufu kye kina ddala obutali busa. Abaga nti obusa obwo bulyokke. Naye batokosezza busa ebigimusa ate bitta busa ettaka. Ekisooka kya byonna omuntu ayina endowooza muli emugamba nti ate bwe nkozesa ebigimusa ate byongera okutta ettaka lyange yakyali emabega ku ttaka. Kuba ekisooka kya byonna ettaka lingi tuliwaayiriza nti likaddiye naye ettaka lyaffe terinakaddiwa. Ffe tukaddiye obwongo okubanga tusobola liteeka ku mbeera gye lirimu. Kuba essaawa eno bwana Kalule oba oyina ettaka erikaddiye nga likaddiyidde ku mulembe gwo, abaana b'oyina oba be tuzaala oyagala basigale nga balikozesa, ate nabo tobaagaliza kulitunda, kitegeeza n'abazzukulu oyagala balikozesa. Kati buli walikaddiye ku mulembe gwo ate ku baana n'abazzukulu teriibezzeeyi life n'okufa. So kati ebintu ebimu ffe tulina okufuna amagezi agongera otuyamba okuba nti ettaka lyaffe tulikuumira mu mbeera zaalyo lisobole otuwa bye tulina okubeera nabyo. Ekyo kijja nti endowooza y'enkulaakulana etandikira mu nze kennyini. Buli lw'embeera n'okuwakana mba sijja kutuuka gye ndaga. Kati essaawa eno bangi singa bakugamba ku bantu 10 omuntu atalina ssimu kizibu kya kusanga n'omu ayinza obutawera. Naye example batuleetera kuboya time buli we twalinawo obw'okutakula ne tutakula nga tuteekako. Teri n'omu yasanyuka nga batugambye nti bagenda kajjawo. Ebigambo twayogera bingi ne tuyomba bingi. Essaawa eno singa bakakomyawo ne bagamba nti tukaddeko ate teri n'omu ayagala kuddayo. Yenkyukakyuka. Okulima kwakyuka. Okulima tetukyalima nti tuleke Mukama Katonda anaalabirira. Kuba ate era ne byoteekawo nti nno Mukama anaalabirira omutonzi waffe asalewo. Jjukira nsimbi ebijanjaalo. Katonda baba agenda kulabirira ate lwaki nzirayo n'enkoola. Okay. Sandizzeeyo okukoola. Nandibirese nzirayo kukungula bukunguzi. Anti omutonzi gyali alabirira. Naye ayamba yeeyambye. Singa ngenda n'enkoola kiyambako ate omuddo obutafuuwa birime byange. Okay. Kati awo ne mmanya nti ekirime kino nga bw'okiraba ensigo gye kissaako eba yaakyo ekiyamba okuyita katugeze oyinza ku birime bitera okussaako ebibala nga bwe bissaako. Biba bitaddeko ebibala ebyo bibiyise mu mbeera y'ekyeya. Era kyova olaba nti ebirime oluusi kati ng'ebitera okwengera nti netulya ebibala nga byengedde. Biba bimaze okwenuunamu amazzi gaggwemu galabirire omuti ogwo oba ekirime ekyo. Kati ate gwe n'oggyako amakungula n'ogamba etuggunda lyengedde, omuyembe gwengedde, gwo gumaze okuggyamu ebirungo byagwo bikulekedde kyekiriwo. Kati gwayagala okuba nti omuyembe guno bwe mba njagala guveeko emiyembe mingi nina ofuba okulaba nga nguliisa ngubuzeebuze gwo gulowooze nti byonna bye guleese bigenda kuguyamba. So nga nange njagala nfuniremu awo. So gwo gumala kujjamu kiriisa ekyagwo. Kebeere mmwanyi ekibala ne kiryoka kyengera. Kebeere mmwanyi kwengera emala kujjamu birungo byayo naawe n'ogenda kyovola bwe gikoonako na bukoonyi tekyalimu kigikalubya. Kati kwe kulima bwe naasimba ebijanjaalo bwe binassaako ebijanjaalo 2 byebyo
byo kibina okuteekako essaawa eyo naye nze ayagala kiseeko ebijanjaalo 10 oba 2 oba 3 nina okunoonya ebikiriisa kibeere kisanyufu kisobole okuleeta amakungula amangi mbeere musanyufu nfunemu ate nakyo kyeyagale mu butonde bwakyo. Okugimusa okutuufu kubeera woddi mu masiga nga tonnaba kuteeka kintu mu ttaka nga bimaze kumera nga bimulisa kuba woddi okugimusa okutuufu? Okugimusa kwa ngeri nnyingi. Nnyinza okuba nga ettaka lyange omanyi mulimu ettaka letuwaayiriza nti liyina olunnyo naye nga ate n'omunnyo gwendi ewaka ngugula mu dduuka sisenangawo kko yadde kajiiko ttekako mu nvandye. Kati ettaka mulimu ettaka lyaffe ng'amaanyi gaalyo liyina asidi mungi oba ng'ate liri wansi nnyo. Kati okulaba nti nditeekamu ebirungo ebisobola oddikyusa okugeza bangi tumanyi nti obusa kigimusa naye nga bw'onoonyereza ekigimusa obusa nutrients zaakyo oba ebirungo ebirimu ebyandibadde bikola ekigimusa bitono nnyo nga ne bw'ogamba obugambi nti ofunye ennanda erina ebigimusa ebisinga elements ezisinga obusa ennanda obulanda oba sere naye obusa omugaso gwabwo butuyamba nnyo okugonza ettaka. Era bwe mba ntadde ku kirime kyange ettaka liba gonvu. Omuntu tugeze omuntu agenda simba mwanyi oba agenda simba bitooke n'ategeka ebinnya bye n'asooka ateekamu ku busa wansi. Obungi bw'ateekamu lyebbanga limuyamba okukuuma ekirime ekyo omusana ne bwe gwakagutya takosebwa. Olw'okuba nti wansi obusa buno bukuumye ettaka nga gonvu bikuumye obunnyogovu obwo bw'enkuba ebadde ejjanga etonnya. Kati tugeze ng'ekyo ekibaddewo emabega omuntu eyasimba ng'akozesezza obusa mu ttaka tasobola kubanga alina ennaku ng'abalala gye balabye. Kati era abasinga obungi tuve mu ndowooza y'okuba nti ngenda simba bitooke n'osima akannya oluusi abamu basimisa najjambiya ekitooke sakituulamu n'alowooza ajja kulya amatooke ate bibusuku luwangaale. Embeera yonna tufube okuteekateeka ng'ogenda kusiga ensigo yonna gy'ogenda ossiga buli lw'oyita wansi ng'olina ky'otaddeyo kyongera okuyamba ekirimu okuba n'amaanyi waggulu. Kati bino ebirala ebijja obanga anywekereza eri ebanga mmere gy'oliisizza kati eno waggulu ntandika okugenda ng'onywekereza kwe kufuuyirako ebigimusa ebiyita mu bikoola kuba ebikoola ebyo birina obutuli bwabyo bwe bisiza. Kyova olaba ebiseera ebimu obudde bwe bukya ku makya ebirime ebyo mu butonde biggalawo obutuli obulya. Era bw'olaba nti nkedde mu nnimiro n'engenda n'enkoola oba bijanjaalo ebirime byonna byenkodde ku makya zigenda okuyingirawo ssaawa 2:2 awo ngenda mu 3 nga bitandise okuyongobera byonna biwotose ninga bitemye. Olw'okuba nti biri mu mbeera okuba nti tebiina kye biyingiza bisirise ngenda okuddayo olw'eggulo nga byonna byeyagala bulungi nnyo olwo bigguddewo obutuli biri mu kussa biyingiza kyonna kye tutaddeko eky'omugaso gye kiri. Kati awo ebirime okuliisa kubeera mu budde bwonna tebuliiko nti bikoma budde buno oba budde buno tebuliiko nti nga tonnasimba ng'omaze kusimba kisinziire enteekateeka gy'otegekamu n'okukungula obulungi. Ampuliriza tovaawo katuwumulemu katono tukomawo tuteekateeka tutya ennimiro zaffe tubeere n'amakungula ag'essimba sizoni ng'ekuba ekkoona obikola kati ng'osimba nga waakasimba nga waakakoola kubanga ate bwe binaamala okumulisa n'okukola kutya ojja kuba tukyalina nnyo kyogattako katukume. Ampuliriza mandusukolira dakika 27 zise ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero. Ne kankujjukize nti mu bulamu bw'ensi eno tukola nnyo okubeezawo famire zaffe wamu n'okukuuma ebyobugagga byaffe. Bino byonna okubituukiriza obulungi weetaaga insurance naye wayi insurance ogitegeera bulungi. Ffe aba Insurance Training College tweyama okusomesa gw'otegere kye bayita insurance n'emigaso gyayo. Oyagala kusoma ofune omulimu mu bitongole bya insurance biri mu Uganda oba oyagala kutegeera butegeezi ngeri insurance gy'ekolamu. Jangu ku Insurance Training College tukubangule kubanga tulina amasomo ag'enjawulo ate ng'osomera mu budde bwo. Tusanga ku Block A Victoria Office Park Ebukoto ojja kutusanga waawo oba ogende ku mitimbagano kankuweeka ebiri ogusooka guli www.itc.ac.ug ogwokubiri guli info@itc.ac.ug oba bakubire
ku noti 74 333 5 noti 7 eri noti 47 333 5. Insurance Training College is the planning and professional membership arm of the insurance sector in Uganda. Ministry y'ebyobulamu etegeeza abantu bonna ekirwadde ky'Ebola bannange kikyaliwo era buli muntu osaanye okubeera obulindaala. Ebola asaasaana singa okwata mu malusu, musaayi, musulo, empitambi, entuuyo oba omuntu ng'atanase n'obikwatamu ng'omuntu oyo alina akawuka k'Ebola. Singa okwata ku mubiri gw'oyo afudde ekirwadde ky'Ebola era bukukwata. Obubonero kwolabira omuntu alina Ebola kuliko omusujja omungi, omutwe oguluma, okusesema omusaayi, okulumizibwa mu binywa, embiro. Singa ovaamu omusaayi mu bitundu bye eby'omubiri eby'enjawulo omuli amaaso, ennyindo, ebibuno, amatu ne mu bitundu wetufulumira, awo nno omanya nti embeera ezze ku ginnaayo. Weekuume n'abantu bo muleme kukwatibwa Ebola. Weewala okukwatibwa Ebola nga tokwata mu malusu, omusaayi, musulo, entuuyo, empitambi oba omuntu nga atanase n'okwata mu bintu ebyo oyinza okulwala munnange. Naaba mu ngalo ne sabbuuni n'amazzi amayonjo singa okwata ku muntu alina oba atebezebwa okuba n'obulwadde bw'Ebola. Genda mangu mu ddwaliro singa ggwe oba omuntu omulala yenna afuna obubonero bwefaananyiriza bwa Ebola. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu yaffe etali yakusasulira eri noti 8 noti 10 noti 66 noti 8 noti 10 noti 66. Obasindika obubaka obwa SMS ku U-Report oweereze ku 85 oba WhatsApp number eri noti 7 noti 9 10 5. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu ng'eyambibwako UNICEF, WHO ne Plan International. Abamera Digitals olw'okwagala okwongera okukwanguyiza gwe kasitoma waabwe empeereza esobole okutuukako bulungi baguddewo Mirage Emporium. Kifo kino kinene bulungi ate buli kiweetaaga weekiri ekikwatagana ne tiling webiri byonna. Bakizudde nti bakasitoma baabwe babadde babonaabona okugula ebintu mu bitundu eby'enjawulo. Awo nno ne bagatta amatabi gaabwe nga kati balina ettabi limu gaggadde nga ettabi eribadde ku Seth Street baaligadde. Buli kye weetaaze omuli sanitary ware, tiles, adhesive, water heaters ez'omulembe n'ebirala bingi kakati obifuna mu kifo kimu awo ku Mirage Emporium nga kyekifo kati ekisinga mu Uganda yonna era buli ekimu kimaliraawo. Ate mu kiseera kino emiwendo giri wansi, mugendeeyo. Mirage Tiles esangibwa Bugoloobi ku Mulwana Road opposite Uganda Bat Chinatown ku Goodwill Complex. Okumanya ebisingawo naawe bakubire ku noti 754 43 45 66 oba noti 779 89 399. Nga situnaddayo mu by'obulimi byaffe okubinyweza, gavumenti ya Uganda eyita mu Ministry y'ebyobulamu ebategeeza mwenna nti okutandika n'omwezi guno ogwokuna enteekateeka zaatandise ez'okugema abaana omusujja gw'ensiri. Abaana wakati w'emyezi 6 okutuuka ku 11 nabo bagenda kugemebwa era buli mwana waakufuna doozi 4. Eddagala lino liri mu malwaliro ga gavumenti gonna n'ag'obwannannyini era lya bwereere. Abazadde nammwe abalina abaana be mulabirira mukubirizibwa okutwala abaana mu malwaliro agabali okumpi bagemebwe bunnambiro. Omwezi ogwokuna gwe tulimu baatandise dda okugema. Minisitule eddamu okujjukiza Bannayuganda nti omusujja gw'ensiri gwa bulabe nnyo era gusobola okuviirako omuntu okufa n'oggwawo n'ogenda n'osigala mu byafaayo. Ffenna nno nga tuli omu tusobola okutaasa obulamu obw'abaana baffe n'ebisala byabwe by'omu maaso. Gavumenti eyise mu Minisitule y'ebyobulamu ekukoowodde twala omwana agemebwe buli kimu kya bwereere. Kanfundikire nga kugamba aba Honest Estates Developers Limited balina estates nnyingi. Balina empya Nkowe gayaza Kikubampanga, Nakawuka Phase 3 gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 na 7, Kachiri Nampunge bakyalira n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku Lwehoima. Balina Nasa na Bujuko Kigoma, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, balina Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguluka Phase 1 and 2, Wakisoka Sengejje, Kachiri Simba Mannyo nayo ejja kubasangayo. Ku Lwentebe balina 0 Phase 4, Nesesa Rutabe Expressway, balina estates Namugongo, omuli Namugongo Sonde, Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde. Estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze, enguudo nnungi n'ebyapa bya mayiro. Emiwendo gyabwe gisobokera ddala bulungi nnyo, bakkirizana n'ekibanja mpola ate ba mazima. Honest Estates Developers Limited basange ku Martin Road
okulira Aga roundabout ku Mankeshwa building omwaliro ogusooka. Okumanya ebisinga obakubire ku nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti emu 57 28 73. Matovu Richard yabuuza nti ogambye ettaka terikaddiwa ffe tulemu okuyiiya nti bajjajjaffe budda nga tebaagimusanga nga bwe tugimusa ebiro bino. Ensonga eyo bajjajjaffe ekyabaleeteranga mu mbeera eyo nti embeera gye tuyitamu kati bosi gye baayitangamu. Kyova olaba nti ffe essaawa eno bingi buli empewo lwefuuwa bweti byereeta bingi. Okay. Kyova olaba nti bingi bye tukosebwa olw'okuba bwe tugamba nti tutambulire mu mbeera bajjajjaffe gye baatambuliramu tetugenda sigaza yadde n'akamu. Ekisooka baakuumanga ebibira. Ffe tukoze omulimu ogubitema. Buli kyonna kye baagezangako okukuuma ffe tugezaako okulaba nti ate tukijjawo bujja. Kati ebisinga obungi bwe tubanga tubijjawo tusale amagezi ate aganaatuyisa mu mbeera eyo. Kubeera neebuuza omuntu nga tugeze obadde n'omusiri gw'emmwanyi era okyaguyina naye omusana gukwokezza mu ngeri gye gukwokezzaamu n'olabanga emmwanyi ekunkumuse ebikoola n'emmwanyi eziriko ne ziwewa. Singa kiddamu ne kibaawo oluutu eddako nga tosaze magezi ganaasobola kuddamu okuyisa mu mbeera eyo era ogenda sigala ng'okaaba kyekimu. Kitegeeza olina okunoonya amagezi embeera eno ezze gye ndi nsaze magezi ki era kannoonyereze mbuuzeyo ku bakugu tumanye tuyinza tutyo kigema obutaddamu kunkosa ate oluddako singa kiddamu ne kibaawo. Bingi bijja nga bibanga ebituwa ekyokuyiga naye mu kuyiga okwo ne tutanoonyereza nti ate nkiyize ntya nkinyambye kitya musobola okuba nga mpitawo mu mbeera eyo. Omusana lwedda twalinga tetumanyi nti mu January enkuba etonnya ne tutuuka okuba nga omwezi gw'omukaaga n'ogw'omusanvu tetusuubiramu nkuba yadde n'ekire n'ekimu naye kati mu gw'omusanvu tekigaana kulaba nga ebire by'enkuba biyitirivu. Enkuba ne tugiriira mu Krisimansi ku lusooka omwaka tuli mu nkuba ne tuyingira mu nnaku eziddako ng'enkuba etonnya awo ne gusirikamu ate nga luli gwalinga musana. Ekiyitibwa enkyukakyuka erina tutandikira mu bwongo bwange. Buli lwe ndaba ekintu ekimpita mu maaso kiyina enkyukakyuka gye kindaga. Nze bwe sikibaako kinoonyereza lwaki kitibwa ekityo nja sigala nga bwe ndi kuba enkyukakyuka yo tegenda kujja ekugambye munnaye no tugenda kyuka. Wabula ejja bwe njirabanga yeeyo ne njiyingiramu ne ntambula nayo n'ensobola ottuuka gye ndaga. Kati ettaka lyange oddikuuma obulungi nina okumanya nti enkyukakyuka gye lirimu nange nina okukyuka ndituukeko. Black off kigimusa weewaawo kigimusa ddagala. Black off nakyo fertilizer kigimusa kya butonde. Kitegeeza kigimusa kya butonde kya mazzi tabula mu mazzi ne tufuuyira. Kiyina njawulo ki ku bigimusa ebirala? Ekisooka kya byonna ekigimusa kya black off bw'otandika okukikozesa oba bw'okikozesaako bingi by'okizuulamu ng'olaba ate tolina kyonza kigeraageranya nakyo. Lwaki? Era tugamba nti omulimi yenna atakikozesangako tannamanya ku ssanyu lya mulimi omulimi asanyuka atya. Bw'okikozesa ng'obadde obeera n'ennaku mu nnimiro obudde bw'oba olumu kikozesa toyagala na buzibe ogamba mukama yongerayo essaawa waakiri naye nga tekyasoboka nga buyina okuziba olaba toyagala kuva mu nnimiro ng'olaba essanyu n'emirembe gy'oyina olaba ekiddako ekigimusa kya black off. Bw'okikozesa obulungi singa ogoberera obukwakkulizo obukiriko buli busatu bwokka bw'obugoberera obulungi awo emirembe mu nnimiro n'abagiddukamu bagamba bugambi naye ndowooza mwandikomyeeko ebyo mwagendamu. Obukwakkulizo buli busatu. Akasooka kifuuyibwa budde bwa kawungeezi bwokka ssaawa 2 za kiro kutandika bw'oba kati nga mu sizoni y'enkuba tandika ssaawa nga 9 kitundu 10 11 okudda waggulu. Tetukuwa limiti nti vaayo ssaawa bwe ziti naye ggwe kasita omanya nti obudde bwo okyalaba okyasobola okukozesa tooki osobola okugenda mu maaso n'olima kuba mu nnimiro yo mwoli tetajja kuyita musezi mpozi ng'ogenze mu yanneyiba. Ogenda mu yanneyiba tetubiriimu era mugenda mu mateeka ffe tetuliiyo nti baatugamba kukola kiro.
akakukulizaako okubiri bwe tuba tukitabula nga tugenda okikozesa kyekisooka mwe tutabulira mu bomba bwe mba bomba gye ntabuliramu oba pipa oba baafu kyonna ky'otabuliramu kyekisookamu nolokoyiwamu amazzi nekyetabula bulungi nekyetabula kyokka. Akookusatu bw'oba okikozesa kwolwo lw'ogenda okikozesa tokitabikamu kirungo kirala kyonna okuggyako amazzi tokigatta mu kirungo naddagala nti bali kano kabuuka ngattemu. Tukugamba bw'oba ogenda kukozesa ery'obuwuka ekigimusa kino kyolwo kitabula kikozese kyokka oyiseewo wiiki emu olyoke okozese liri eddala lyonna ly'oyagala oba ebigimusa ebirala byagadde okwongerako. Naye ate osobola okuba nti ndabako ebiwuka kwebiri kansooke mmala okutta ebiwuka bino oba okulwanyisa ebiwuka bino black off gy'oluvannyuma oyisaawo ennaku 3 naye ke kakutanda n'osooka black off olina kuyisaawo wiiki. Kati obukwakulizo bw'obumanya ogenda kunyumirwa black off. Kirwana n'eddagala eddala kyo nga kyo ekisooka kya butonde. Kati mu kubeera ekyobutonde kibanga bw'onoova wano n'ogenda mu ddwaliro oba mu famasi oba mu dwaga shopu wonna n'ogamba bampayo eddagala ly'omusujja ne balikuwa n'odduka ewaka emisinde n'onoonya omululuuza n'oyenga oba makaayi ate omizisa eddagala liri ly'oguze mu ddwaliro oba okola butwa mu mubiri. Kati nakyo engeri ekiri ekyobutonde tekirina bulabe bwonna eri bulamu bwo ate kyo nga kyo olw'okuba nti okikozesezza mu butonde bwakyo jjukira ebisinga obungi bye tukozesa mu nnimiro ebisinga zonna chemicals birungo ebyo ebitabule bye tukozesa. Kati buli lw'okikwata ate n'okigatta mu kino kinafuya n'otamanya kyekikoze ate n'ovaawo n'ogamba baatuguza ebicupuli bye baatuguza tebikola naye ng'ate gwe wakozesa mu bukyamu tokitabikamu kirala okuggyako amazzi kisooke mu bomba oba ogenda ate obudde oba olw'eggulo. Lwaki ofuuyira lwaggulu ssaawa 9:10? Ebirime obudde bw'okumakya biba bigaddewo obutuli obulya. Kyova olaba nti n'essuulu aba akala ng'avaako so yandibadde yeyongera bweyongezi kabubeere budde nga sizoni yankuba nga tolabayo na njuba tosobola kulaba ssuulu essaawa 6 gwa misana ng'akyali ku muddo aba yadduseeko aba yalazeewa. Kati akawungeeza awo ebirime bitandika okuggulirawo obutuli bwabyo n'embeera y'obudde n'egenda ng'ekyuka ekomawo ogenda okulaba obunyogovu bitandise okubisiwala nga bigenda mu maaso. Kale bajjukira ebiseera ebyo nga mutandika tuli mu myoleso ewankulukuku mutandika black off factory empoza ruda tuli Kayunga Bugerere kukuba eridda ku Busaana Road lyawo ekipande okiraba ekya black off kilomita ziri nnyo okuva e Kayunga mu town wali factory yaffe bwe tupakingira ne tusobola obbireeta mu dduuka lyaffe mu town awo ne tukalisaasaana yonna. Tuli mu Container Village ku kizimbe Farmers Mall. Ekizimbe ekyo bw'oba ova side zeeri ku bitaala oba wali toto oba ebiwologoma nga oyingira bwoti mu Container Village kyekizimbe ekiddiridde ku toto kizimbe kyakubiri bw'ova toto ekizimbe ekisooka naye ekiddako ekyokubiri ekyo kyennyini kyoyingiriramu mu lukuubo lwakyo edduuka lw'omunamba FC7 bw'oyingiramu tokkirira madaala tolinnya madaala oleega butereevu ojja kulaba edduuka eryo FC7 waliwo ekipande black off nakyo fertilizer awo oba otuuse we tuli. So kati Kampala gye muli abalala mu bitundu ebirala ebiriranyeewo amaduuka agatunda eddagala ly'ebirime agabali okumpi n'Emityana Mubende Masaka amaduuka gonna kasitaba nga edduuka litunda eddagala ly'ebirime bw'osanga oli nga takiyina mubuuze lwaki otubonyaabonya kuba yabasibyeko embeera eyo okuba nga temufuna kye mwetaaga. black off akolebwa ku birime eki black off nakyo fertilizer akozesebwa ekirime kyonna kasa kiba nga kikozesa amazzi oba nga kyetaaga enkuba. Wali ekirime ekiteetaaga nkuba oba oli awo naye ng'ebirime byonna black off abikolako kubaka ne woba osimbye compound n'otekamu pasikalamu olaba tannamera bulungi ng'oyagala aveeyo bulungi ku speedi alabikire mu mbeera naawe neekusanyusa amaaso n'obulamu bwo tekako black off olabe emisinde. Nsimbye ebisagazi bya bisolo byange naye mbadde n'okuba nga mbikungulanga oluvannyuma lwa wiikisi 2 nakozesa black off buli wiiki nina okutema n'empa ebisolo
bwe nadda mu birime bingi nnyo ebikyuka mu nkula yaabyo naye ng'ate bikulidde mu bulamu obulungi olwa black off. Okugeza example ntono nnyo nti alima ebikajjo atakozeseza black off ebikajjo abikungulira mu mwaka gumu n'ekitundu n'atwala katale owa black off myezi 8 n'agenda mu katale n'addamu ogwokubiri oli agenda okutema ogusooka nga ye atema gwakubiri ng'agenda mu bizinensi. Kati okuvuganya awo kunaabeera kutya mu nkulaakulana. Nsimbye ebijanjaalo nina black off mu mwaka kineetaagisa okulima emirundi 4 gitya. Kati sizoni eno nsimbye ne bannange ffenna tusimbye lumu nze nkozesa black off wembijjirayo ne mbiteeka mu luggya n'entandika okuba nga bikala ng'ate ntegeka wali wembijje mu musana nga ntegekawo wenfunirayo ekire ky'enkuba ne bwe kiba kimu oba kitonye mu gwa 6 oba kitonye ddi kasita kibanga kinnyikiza ettaka ng'ensigo yange eruma omusana tegubisa bwe mba nina ekigimusa kya black off kyo nga kyo bwe nkifuuyiza ku kirime kyange omusana bwe gwakagutya bingi byenganyirwamu oluvannyuma lw'okukozesa ekigimusa ekyo. Amakungula n'engakungula bannange baabe basootula abalinda sizoni weeneetuukira ate nze nga nzijjayo nnyanika ng'ate ntegeka buto nga tuddamu tusimba buto ye black off. Ampulirize mwandisokolera dakiika nno ziggwayo zisigadde 12 zokka. Omuntu ayagala okwogerako naawe Andrew akufuna atya? Ekisooka kya byonna tufunira ku nnamba z'essimu. Tuyina ennamba ya MTN 0772 48 36 60 0772 48 36 60 oba eya network ya Airtel 0758 61 84 52. Ogato yangu nnyo gusoma 0758 61 84 52 oba otuyina bulungi nnyo oba ne bwogenda ku mitimbagano egya bulijjo ejaffe egya intaneti oba Google n'oyingizaamu black off nakyo fertilizer. Bajja kuleetera bulungi nnyo ebyongero tukwata. Black off ku bijanjalo akozesebwa kwa kati zoni bijanjalo basimbye kasooli basimbye. Ekisooka kya byonna ku bijanjalo omulundi ogusooka black off tutabula miruza 5 mu liita 2. Ne tuyisaawo omulundi ogusooka ogwo bye bikoola ebinene ebibiri nga bizze. Ne tuyisaawo weeks endala 2 ennaku 14 walinga kimeze ne kireeta ebikoola bibiri ebinene n'ofuuyira ebisooka ebyo ne tufuuyira ne miruza 5 mu liita 2. Ne tuddamu ogwokubiri nga wayiseewo weeks 2 oba ennaku 14 ne tuddamu ne tutabula awo tukozesa miruzi 10 ne tumufuuyira ne tubifuuyira bulungi nnyo. Tusembayo woolabira ku kimuli ne bweba wavuddeko wiiki ewedde oba wavuddeko jjo n'otandika okulaba ebimuli nga byanjuluzza osobola okukwata ebimuli obulungi ne tufuuyira ogusembayo. Ebimuli nga bijja oba nga byanjuluzza nga bibikkudde osooka n'obireka ne bijja ne byanjuluzza n'olyoka oyisaamu n'ozzaako ogusembayo awo ebijanjalo n'obivaako n'osooka olaba amakungula Mukama ng'akutegekedde. Emirundi 3 era ku olwo lw'ozuula nti ebbanga lye waakamala ng'olima oba myaka emeka gwagimanyi lw'ojja okumanya nti bulijjo mperekera balima naye nange ku luno nnimye. Ate kasooli ali kasooli muwemba bulo kasooli tugamba okuva lw'omutadde mu ttaka lwe lunaku lw'obala olusooka n'obala ennaku 21 ze weeks 3 n'otabula miruzi 10 mu liita 2 n'ofuuyirako ogusooka era n'oddamu n'obala endala 21 era n'ofuuyira ogwokubiri n'ogwokusatu era obala bw'oti ennaku 21 naye buli lufuuyira buli kyofuuyira fuba okulaba ng'okitobya oba ng'okinaaza. Awo black off ajja kunyumira okwakola ekyoyagala. Oge kasooli okola otya? Kasooli obala okuva lw'omusimbye mu ttaka nti leero lumu ne wayitawo ennaku 21 weeks 3 n'omufuuyira omulundi ogusooka tutabula miruzi 10 mu liita 2 ebijanjalo byo tusooka 5 naye kasooli ye tutandika na 10 n'emirundi egiddako era 10 tubala ennaku 21 giba emirundi 3 mu sizoni. Waliwo mukwano gwange Natukunda Promise ali Kisolo
waliyo n'omulala Kisolo ekirabo Grace naye ali Kisolo. Abo balima nnyo obumonde. So nga nawane waffe mu Buganda tubulima ate ne lumonde. Waliwo bibala ebyo bibalira mu ttaka n'ebinyeebwa nabyo ndoze bigwa mu gundi yemu. Kati ebyo black off. Ebirime byonna ng'omanyi tikibalira mu ttaka. Kabeere balugu, kagabe mayuuni, kebeere endaggu, kabeere bisebe. Gwe ky'omanyi nti kibalira mu ttaka mwe muli amakungula g'enjagala. Bwe tuba tufuuyira black off, ekisooka kya byonna tutobya ttaka kikolo wansi. So si bikoola waggulu. Kukibalira wansi. Kuba ne bwe nnaaba n'obumonde nga bunyiridde butya ekikoola. Nsobola okusula enjala nga siina nva za kulya ne sobola kufumba ku bikoola. Ate ne ntuuka okukungula ate ne nsanka obumonde bubiri. So amakungula agali wansi tutobya wansi. Ne tutobya ettaka eryo. Bino ebirime tusimba amangulu, bumonde, binyeebwa, ebyo tugamba lw'obitadde mu ttaka era nabyo balanga kasooli ennaku 21. Lumonde lw'obyadde amalagala lwe lunaku lw'osimbye lw'otandikirako okubala ennaku 21 n'ofuuyira miruzi 10 mu liita 2. Kati bino ofuuyira kumala bbanga ki? Buli luvannyuma nnaku 21 okumala emirundi 3 gyokka ng'ennimiro gita n'olekera awo amakungula awo n'omanya nti Katonda kituufu ddala abeerayo ng'ogoberedde biri akuuma ssente ebweru nga ffe tusula mu nju totabulamu kintu kirala kyonna kasita ogoberera fuuyira lwaggulu nfuyidde lumonde ate mbadde nkyali awo nendaba obusaanyi noonya ery'ebiwuka ofuuyire naye bw'oba tobulabye si musango kuba waliwo chances eziwera okuba nti ekirime kirina amaanyi ageerwanirira okuba nti bujja kujja butono obutakukosa nnyo. Naye jjukira black off emabega twali mulisaawo twali wankulu tutadda wotwalumbira obuwuka bwa amewamu obusaanyi obwali kasooli. Zijjukira nga kyekimu ku bintu ebyakozesebwanga. Aye kaakati bw'okozesa ekimusa kya black off kyo kiringa bw'ogamba nti engombo gye tuyina ya mwana mugimu. Bwe nkozesa black off ekirime kifuna amaanyi ag'enjawulo ne kiba nga kyerwanirira okubanga tekyanguyirwa kuyiikiriza. Bwe kifuna amaanyi ne kigoba obusaanyi tekibugoba naye obubaddewo webukoma embeera eyo webikoma. Naye singa bubadde ng'olabye nti bubadde buzze bungi black off tetugamba mufuuyira ng'obusaanyi buzze. Kyovula tugamba mutandike nga ennaku 21 zaakatandika. Naye singa oba olabye obusaanyi nga buzze kwata eri obusaanyi osooka ofuuyire ozzeeko black off. Awo oyinza obutaddamu bulaba nga omaze okubugoba. So si black off nti yagenda obugobera. Kati awo kasooli ajja kuba akyuse mu mbeera eziraga nti bite tukyabyetaaga ebiwuka tebikyaddamu tuyiikiriza katugende bugenzi mu maaso. Bugenda okujjukira okuddamu okujja ng'oledde gwe ogenza oli wala. Akadde kaffe kaweddeyo naye katunnyo waliwo abantu abalina ensuku ez'ebitooke, waliwo abalina emmwanyi, waliwo abalina emiti egy'ebibala ffe n'emicungwa, waliwo abalina ennanasi n'ebirala. Ebyo bakola batya? Mu bufunze nti okugeza abalina emmwanyi nga okooye okulaba ku mmwanyi ewewa oba ey'ekirerya. Bangi emmwanyi sizoni eno omusana tegubakoze emmwanyi nyingi tezikutteemu miramwa gyonna zikunkumuka bukunkumusi. Akozesezza black off ebyo ne bwoba ofuuta toddamu birabako. Omusana we gunayakira emyezi emeka ng'olina black off ng'ogenda mu maaso tojja kulaba ku nnaku. Ebirime nina ebirime byange byagaana okussaako. Emiyembe gyange gissaako gimulisanga mingi ne gijjula. Ate gigenda okubala kubojjako emiyembe 3. Ebyo okuddamu byonna ng'owulira muli obikooyi black off yekka yakuyamba okukungula ekimuli nga bw'okirabye nga kizze ku kirime. Bwe bityo bibiri. Obufunze bw'atyo bw'ali. Bitooke ate? Ebitooke tukozesa watering can nga tubiteekako. Bituyamba ekisooka obutaddamu ebitooke bingi ebisiguse ng'enkuba etandise okutonnya. Akozesa black off yennaku tagimanyi era taddamu kumanya nti ebitooke birina okugwa. Lwaki? Nti black off bw'ajja ekigimusa ekyo n'okikozesa kiyina engeri gyekigonzaamu ku ttaka. Bwe kigonza ettaka ebitooke ne bitandika okuddamu okuzaalira wansi
nga bisinziira wansi abaana abo okujja. Ekitooke ekiri munda ekiggumidde ng'ekibanga kiri mu mbeera ennungi naye waliisa bulungi ebinnya ebitooke by'obadde obiwa bulungi ebigimusa ebitambula obulungi. Kitegeeza ekitooke ekyo kigenda kweveera omusana yadde gunayaka gutya nga black off waali ng'ogenda mu maaso. Kati kibuyaga ne bw'anajja tagenda bimenya. Okay. Katumalirize akadde kawedde dakika tusigaza 3. Abantu badiremu namba z'essimu. Waliwo Charlotte Nalumu drugs apana aganti omukulu bali kutunnyonnyola Charlotte Nalumu. Bawe namba z'essimu kusibule. Namba z'essimu esooka eri 0772 0772 48 36 nkaaga. Jiddemu mpola mpola. 0772 48 36 0. Awo ne tuba ne ya 0758 nkaaga mwemu 8452 0758 mukaaga emu 84 52. Okay. Namba ezo zibeerako naye obudde obusinga naddala obukoleramu emirimu. Si kirungi kuba matumbi budde ng'omuntu obudde lwafunye. Kali kusibudde. Zibeerako. Tweyanzeege. Abanoonya ebirala oliwadde mbogenda ku internet n'oyingiza mu black off nakyo fertilizer n'olaba ebisingawo. Okay. Ampuliza nkwebaziza badde mulizo mulungi okuva gye twatandikidde okutuusa akadde kano. Tufundikiridde mu bya bulimi, twatandise mu bya bulunzi nga tuli mu nkoko eyo gye tumalidde. Kujjukiza misinde ku Sande tugenda kudduka buli omu beera ku kitundu ku misinde. Ne bono batosobola okudduka funa kitiyo gyambale wakiri gisibe mu ku Sande. Tujjaguza myaka 7 ejja Ssaabasajja Kabaka. Mbagaliza weekend ennungi, sabbiiti ennungi, abagenda okusinza olunaku olw'enkya. Katonda abakuume mwannyinaze na Kiganda Esther nkubuuzizzaako nnyo. Aina enteekateeka egenda kubeera mu kyale wa Muzeerule kubuuzizzaako nnyo n'abalala mwenna babuuzizzaako nnyo. Katonda abeere nammwe Ssaabasajja Kabaka awangaale.